Abooluganda mbalamusizzaako mwenna abandaba okusinza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gyonna musobola okunsanga. Amannya nze Mubiru Smart owa Smart Studios. Ndi wano ku kiryalinga linnya lyange olw'ebigambo bye mpulira oba ebirango bye mpulira nti Mubiru Smart asangibwa mu bifo eby'enjawulo. Nyongera obbategeeza nti nze producer abawulira Mubiru Smart akuba ennyimba ez'akadongo kamu size tukuba zokka ne styles endala, naye eriyo studios ez'enjawulo ezigenda zikola ebirango nga zibagamba jangu okolera ewaffe ne Mubiru Smart tuli naye. Nyongera obbakakasa nti nsangibwa mu Smart Studios wokka, tebaayo akolimba. Sina studio ndala gye nkoleramu, mpozi ng'eri Bulaaya gye situukanga. Ne mu Uganda teri studio ndala gye nkoleramu. Ebirango bingi, abantu bankubira amasimu batugee tugende eno gy'oli. No, Mubiru Smart tali eyo. Abatwagala tusangibwa Kabuusu, bw'omalako Toto ng'ova Nateete, bw'ojja mu maaso ojja kusanga ekipande kisoma Makisedo Resort Hotel abanga kkirira, then emabega w'ekipande ekyo nga tonnakituukako waliwo kalina waliwo butulakita mu luggya babukanikirawo. Awo we tuli emmanju wa kalina eyo mu mulyango gw'okusatu. Sayidi eri ekyemmanga batundayo ebimuli. Mubiru Smart ayagala ttaakize, obuwabuzi bwe, tusomesa okkuba ebivuga, tuyigiriza okuyimba na bingi nnyo. Siina studio ndala mbaddiramu gye nsangibwamu. Bw'ogendayo ng'onoonya Mubiru Smart kubanga baakugambye mbwe ebirango biyita ku Facebook, TV ez'enjawulo, radios ez'enjawulo, siina studio ndala gye nkolagana nayo mu bya Stu Production nti ŋŋenda ne nkolerayo. Ane ebyaffe ekyange kitone siri mutembeeyi nti ojja kunsanga wano oba wano. Nyongera okkiryalinga erinnya lyange mu nsonga eyo muntegere bulungi nti Mubiru Smart asangibwa mu Smart Studios wokka waakolera. Mpozi e Bulaaya nga gye wali kuba ze situukangayo simanyi. Musajja yagamba Emisiri simanyi yo ne bangamba eri eddoboozi. Siina walala wensangibwa. Mukama abampeera omukisa.